Kirowe Mutesinga wa myaka 8 tumusanze wakajabeere Banda ng'ayisaayisamu bitabo bye eby'omwaka ogumu emabega. Ono endabika ye eragirawo nti obulamu bwe si bulungi n'akamu anti obukovu bw'alina kw'okuba amaaso. Kitaawe Arthur Omera agamba nti Mutesi yazaalibwa mulamu bulungi era n'okula kwe tekubadde muddukadduka w'amalwaliro. Wabula okutandika n'omwezi gw'okusatu omwaka oguwedde embeera y'omwana ono yatandika okubeeraliikiriza oluvannyuma lw'okusindanga obukoowu buli kadde ng'azannya ne banne. Alwala asomayo wiiki emu wiiki singa 3 bw'alwala bwemukubako mu malwaliro nga omanyi amalwaliro ne bagamba typhoid infection amba malaria bw'ojjanjabe baba yakawona naddamu n'alwala aba yakawona n'enkyusa amalwaliro ag'enjawulo. Era omwaka oguwedde gwonna nga ndaba omwana alinga alina ekimunywa. Ensonga eno ey'obukoowu abazadde basooka ne bagibuusa amaaso nga balowooza oba oliawo kuno kwe kwekuza kw'abaana abato naddala nga tebaagala kukola mirimu. Wabula embeera yeeyongera okubijja ng'omwana buli kyalya akitanaka n'afuna okwesiba kw'olubuto ssaako n'okutandika okukenena. Era wano emisomo yalina okugiwummuzaamu nga kati emyaka 2 atudde waka. Mba ndi awo ng'ali kuzannya ne munne najja ngamba naye mpulira ndi mukoowu muko leero neebuuza ono nga tatera kuŋŋamba nti mukoowu ng'azannye ne mutowe naagala n'awumulamuko. Omera agamba nti balaba embeera tekyuka ate nga batambudde malwaliro agasookerwako enfunda nnyingi nga tebalaba ndwadde kyeruma omwana. Bwe batyo mu mwezi gwe-12 omwaka oguwedde bagezaako eddwaliro ly'ekiruddu era eyo gye baakabatemera nti omwana alina ebizimba mu lubuto. CT scan ne batusindika ekiruddu eyo gye twagikolera eyasobola okumukebera ne bakakasa nti mulimu ebizimba. Era olugendo lwe lwatandikira ne bangambye n'ebizimba bitera kuba bya kansa. Era nga bw'omanyi omuzadde yenna n'enkola empakako nze tayinza kuba kansa. Okuva kwolwo embeera y'ewaka yakyukira ddala anti buli kadde babeera mu ddukadduka taasulewo taasiibewo era kitaawe anyumya nti ekiro kimu yasanga ababbi abaali balina ebijambiya ebimasamasa ne bamuleka agende olw'embeera omwana gye yali assaamu. Mu kiseera kino Mutesi ali ku bujjanjabi bwa kkookolo oba okukalirira era kitaawe agamba nti y'ensonga lwaki ku mutwe tekuli nviiri nga n'obulumi mu lubuto bw'amaanyi. Newe mulaba okazezzeemu kaawo akangubanguba kakkemo kuba waliwo etwalikaawo ng'omwana abadde mu kilo 3 atuuse mu kilo 19 naye nga kibaddewo mu wiiki singa 2-3. Dr. Jemima Nabukeera okuva ku ddwaliro ly'Ensambya agamba nti ebizimba bya kkookolo mu lubuto mu baana naddala abawala bisinga kuviira ddala mu nneeyisa ya maama ng'ali lubuto naddala emyezi egisooka 3 ng'omwana ali mu kutondebwa. Kati w'oba oli mu lubuto lwa maama wo na getting exposed ku bintu ebimu ng'okunywa omwenge ennyo oba sigala. Bamama baffe mu Africa bafumbira nnyo ku nku, so bali exposed basically ku muko omungi ogulimu obucaafu obusobola okugenda mu mubiri. Dr. Nabukeera annyonnyola nti omwana talagirawo nga yakazaalibwa nti obutaffaali bwe bwasoba olw'enneeyisa ya maama bwe yali olubuto wabula buli yeeyongera okukula nga nawo bweyongera okusoba olwo ne buzimba. Jjukira kansa kukula obutaffaali bugenda bwezaala nga bweyongera mu mubiri kati na presentinga naki n'ekyo ekizimba mu ekyo ekitundu ky'omubiri. Abazadde bakubirizibwa okuwuliriza abaana baabwe ssaako n'okubakeberanga bo ku mibiri gyabwe kubanga endwadde eno etera okweyoleka nga tewali bulumi bwonna oba mu bamu ne bafuna obubonero buno wammanga. Oyinza okulaba oba olubuto lumuzimbye ennyo tafuluma bulungi kubanga awo wekiri waliwo n'ebyenda. So tekikoma ozimba kiyinza onnyigiriza ekyenda omwana kale n'alaga bulazi oba takyafuluma olubuto lumuzimbye asesema ekintu ng'ekyo naawe ne weekengeramu n'ogamba kino nga si kya bulijjo. Enzijanjaba ya kkookolo w'ebizimba mu lubuto eri emu kulongoosebwa nga singa oyanguwa okulaba abakugu osobola okukolebwako n'otereera. Era etwogerera Mutesi kyalinze
nga yeetaaga buyambi bwo. Era aliwe yaŋŋambako nga olugendo olwo okulutambula n'okumalako ebbanga eryo lyonna nga tonnasensebuka oyinza okwetaaga obukadde obuli wansi wa 3 ku 4 ng'otaddemu bino gulako kino funayo kino leetayo kiri oggwawo. Bannayuganda mbakubira omulanga nti neetaaga buyambi nga taata nnyimiriddewo onwanye enkozi ekisoboka naye entuuka nange ne ganzigwa. Papa, I want you to help me with some money so that my father can give me some treatment and I get well so that I can go to school. I want you to help me so that I can get well. I've been home here because I'm a cancer patient. I want you to help me with some treatment so that I can get better. Kookolo ndwadde etasula mu myaka era erwawo okulaga obubonero. N'olwekyo kikulu nnyo okugendako mu ddwaliro okeberebwe ne bwe batowulira bulumi bwonna. Rita Nalukenge, NTV, ku ssaawa emu.